tukwaniza ku Agida Live kanyomero kafa kavumbula ebitone. Nze Senkubuge Rogers Tebiteno muzade tazawa, one of the best MCs in East and Central Africa. Mu program eno mbera naba Insight Media nga bali ku kamera ate Allen Soft Media oyo yakwata ekifananyi nakiwereza eyo gyoli. Mu program eno obuzibide extra mu kanyomero kafe kano akavumbula ebitone. Tulaba abantu abenjawulo, ne tulaba bitone bye balina, ne tulaba butya bwe tuyinza obayambako okubisitula ate ne tulaba wawe bayinza okuterezaamu nabo bennyini okuva ku level emu okudda ku level endala. Olunaku olwaleero tuli kiwatule wano ku Gomba Pub wetusangidde omwana omulenzi Samuel J ngero lyerikola ensimbi amanyidwa nga Semanda Samuel erikola ensimbi nga bwegambye Samuel J gwe tugenda okunyumya naye ono nga munnabitone era nga muyimbi omukukutivu munzikize basebo ne banyabo atali kwisakadde konna tweyunge butereevu ku muyimbi ono Samuel J ate tuwayemu naye sebo sanse nnyo kulaba nango basingana ba Agida Live oli butereevu ku Agida Live ense kulaba man omuntu bwayogera ekigambo Samuel J awulira yena naddala ow'ekiwatule afuna ekifaananyi ky'omuntu omuyimbi afuna ekifaananyi ky'omuntu omutetenkanya twagala okumanya muno mu kiwatule musinziira okukola music ono oba oyita mu buyisi nga tukugwikiza bugwikiriza abasinga obungi kuno bandaba kuno kwennyini kwensinzira kuba nsula ali mu Kinyarwanda wenvira nenzija nenkola music wange era ndi mutuuze wamna mu kiwatule nsula mu kiwatule Kinyarwanda zone mwembeero tulaba ku Agida Live ayagala okumanya erinnya ly'ettuufu ng'ojjeeko erya Samuel J erinnya ly'ettuufu ddwani eriri ku ndagamuntu ye amannya agange bampita Semanda Sam taata ge yampa wenyingirira omulimu gw'okkuba endongo nenoonya erinnya nenfuna erinnya Samuel J era lyenkozesa mu ndongo kyava ku ki ne weetuuma Samuel J erinnya Samuel J kubanga ogambe Semanda siraba J ate kujjako Samuel ndaba nga lyeddyo kati ate J yajjamu ngenda kunnyonnyola gombi kuba Samuel jjajja wange musomi nnyo ayagala nnyo ebintu bya church kati nanoonya ekintu ekiyinza okusanyusa jjajja wange nenda mu Bible nejjamu erinnya Samuel ennyukuta eyajje gye nzijako ennyukuta eyajje negombanga nnyo omuyimbi mu America bamuyita Jay-Z kati wembeera nga negomba Jay-Z ennyukuta eyajje nenga kati nze kanteekewo eyajje ennyukuta J era lyerinnya lyowulira Samuel J era linkoledde kubanga munnaye wane kiwatule tewali atamanyi era woboza Samuel J babira bamanyi oyimba nnyimba kikaki kuba hip hop wenyimba kati atulaba ku Agida Live kyeyesunga essaawa eno kuyanga nga tetunagenda wala osooka omuloze yagala mulozaako kayimba ngenda mukubira battima galondemu akayimba koyanga nawe ke kasinga okutanula mu buyimba bwo akasinga okunsanyusa kale nandiyimbye zaabu naye battima lwakuba nti abantu betubeeramu mulimu abettima nenga ne zaabu waali naye nga battima akagenda bwe kati ali ku Agida Live mbadde njagala owulirize era neterezeemu kubanga oba tunagenda ffenna ndowooza nja kubakinga bakeera ku street kuwogana nga nkwali bali kumpi nebange yangali embali bakirize nti nabalekamu eno olali n'abali bannange bangeya naye kale zinawe n'oli enseno tugiryako makola munnemeso kuba hiti nga lwekyo magola lwakyo nkubira pulani gwatampa musaala lwakyo mbulira ebbanga lyenina okukeera yabange ani yakugamba nti noosobola olw'okusiirika nze tekinfuula muleera myaka gikuyiseko gwe yangaye mukyala buli omu afe ku mudaala gwe goba enswera Awai kakati kankubuze okuyimba kuno kyava kukiwava kuchoyingire mu kuyimba mugana kuva buto bwenga njagala nnyo ekigambo kibayita music wasomako mukisa sagufuna nnyo nenga nasomako wakoma mu kibiina ki nakoma mu P6 wayimbangako mu gundi mu bibiina primary awo nnyo kubanga aliwo n'essomero essaawa zino liri kulw'emitiana yona luyiza oluyimba nani mu P4 kyemmanyi bakyalukozesa abayimbi lwaki temwagala kusoma
eka talent zaika talent zituwaga nesuga okusomera no wirange ekintu kigamba lekera gagenda ko munsi kokole kuvoko yeah ngamubera mu somero genda ko munsi kokole muno mu kiwatule yeah man kati okolera wa training kubasira bawonsiko malobozo gakolera wa studio ebisebe singa bimala mu studio okay mbera mu studio every time buli muyimbi yenna ebisere bisinga abeera ko kyakozesa okumukuumanga w'amaanyi gwokozesa ki katonda ya gwe nesigamako nenga kati katonda gwe yampa kino era njagala onfuule ki ow'amaanyi ng'ogyeko just kawalaji naye tewaliwo nnyo kyamaanyi yamaanyi kiseeza bw'obanga ogenda ku street ku stage oyinza okunywa walaji egirasinga meka okufuna amaanyi obulungi energy funa amaanyi okusigala ng'okyaliko tovuddeeko sivaako by the way kakyanga ntandika kuyimba tewali yali yankwatidde ku stage oba nangamba vayo biki bikinga olaba abayimbi bakanyugira obucupa mbeera kwalaali kakati abayimbi lwaki temwagala kuwasa bw'olina omukyala no lwaki temwagala kuwasa ebintu ebyo biri bw'obigatta oyinza ofiirwako ekimu wogatta music n'ogatta n'abakyala oyinza ofiirwako ekimu kati mu ngeri eyo naye ate nekinewunyisa temwagala kuwasa naye ate buli sho ofunayo omuwala buli sho n'ofunayo omuwala abamu siffe lwaki mukikola bwe muti abayimbi abasinga obungi ndowooza kangayita amaddu naye nze omu nze si bwentyo bwenkola ebyange wemba noonya sente eba mission kunoonya sente wemba ngambye nti time ya mukyala eba ya mukyala kuba ng'omuntu obeerayo n'omuntu gwokola ki gwoyagala oyina love obeerawo nawe n'owulyanga olina love baweetaaga omukyala of course kibeerawo n'obanga naawe olina omuntu gwoyagala n'obeera n'omuntu wo mu time eyo okuyimba kuno kumaze mu bbanga ki natandika okuyimba ebya serious 2018 nnaku lwe nasooka oyingira studio naye nga kati bala emyaka ebiri gye naakamala mu industry naye ennyimba z'okoze n'ozikola ne video no sina shooting a video naye nga audio mulina mungi era ku mpewo za lady ez'enjawulo bannyimba bazikuba sinyo naye okujjako ku Mama FM yeah kati aba Agda Live kiki kyoyinza obbaga ffe tuyinza kuyambamu tutya kubanga ffe omulimu ogwaffe kuzuula ebitone ate ne tubimetta abantu bonna abatulaba ne babiraba bamanya nti waliyo ne Samuel J ekiwatule abadde tamanyi ku Agda Live kati akulabye kati njagala oyogereko eri eggwanga n'ensi yonna okutwaliza mu bakulaba yes aba Agda Live amanya gange ze Samuel J era netaaga ku supporting bwa Agda Live kyamukisa mulungi musobodde okutambula ne mujja ne munoonyako ino si kyangu naye wekibanga kiri bwe kityo mbadde neetaaga oba kansabe buli ali eyo ng'awulira nti kintu kyenkola kimunyumidde aje tukwasaganye business tukole business kuba okuyiya nkumanyi nsobola okuyiya oluyimba bingi nnyo byensobola okukola omuganda janagamba nti bakusagulira okolola obugoba gyoyagala ofunye omukisa abantu bategeeze namba y'essimu namba yange y'essimu eri 0709 59 1893 yes kati kankubuuze nga tunyumyamu wano nga babiri owandyetaaze kufuna mukyala kikaaki nga naye muyimbi kiki mulimi no ebintu by'okwagala tetwandirowoozeza nti buli omu yandifunye obanga kyenkola nga naye nga kyakola nedda gube mutima buli muntu ng'ayagala munne nga bwe yeeyagala kati bwejja nga njagala nange nja kumwagala kitegeera seetaaga ate yasoma seetaaga afaanana tya biki njagala omuntu nga yooyo kati kino kyekisembayo kizibu ki kyemusanga abayimbi mu kuyoza okuyoza lwaki kubawamu obuzibu mukusangamu buzibu ki okuyoza engoye ndi shabe abayimbi bangi nnyo basangayo okuwoza buzibu abamu n'oba byakika nti tebibwayoza nga bimuvaako abamu naye nze nfuba okulaba nga mpa baddobbi
kitegera ng'omuyimbi nobeera ndowooza nga togirabye bakubeera onsanze nakozekoze dde ebya senga mwade mwange awo nti bwe nzija akasente manye ebintu by'endongo tuteekamu tetujjaayo anadaafu abatandika tuteekamu tetujjaayo naye nga tumanyi nti wolemerako otuuka n'okola ki kale kino kyekisembayo ndowooza njagala ombuulireyo producer gwe weegomba ombuulireyo omuyimbi omu gwe weegomba mu Uganda wano ate ekirala ombuulireyo omuntu omu akunyiiza na lwaki akunyiiza tandikira producer gwosinga okwegomba producer gwensinga okwagala ennyo okukola naye oba nkoleko naye engoma bamuyita Nesimu uyo nga simutegeera Nesimu yakolera ba Chosen Beki mama yankuza nze bankuza akayimba ako mutuufu Nesimu akubye ninambye siga akobwe katyo omuyimbi mu Uganda wano gw'owulanga ayimba n'owulanga omatidde abasinga obungi bayinza okuba tebamumanyi naye nga amazima amatuufu gali nti y'omu ku bayimbi mu Uganda gw'owulira nga ayimba bamuyita Samasoja yayimba luyimba ki tikatiddamu ngamba akama kande kamudiro ngampala katiddamu ngamba obugambo monsibula akama banayo mwana oyo mwana kati oyo muyimbi mbadde simuwulirangako ali akuyiza ennyimba z'oyimba producer wange nange producer amuyita Amazon nange ebigambo ebimu nze ntwala oluyimba nanyongereramu amanya n'endoboozi Nakayiza Maureen mbadde mbasaba mu subscribing ku Agda Live